gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Are you looking for experts in branding and printing wax? Tay Business Solution is your #1 provider of branded and customized promotional items, digital printing, offset printing, security printing, events printed materials, corporate wear and uniforms, indoor and outdoor signages, fabric printing and computerized embroidery, adverts and animations. Find us on Nkrumah Road, Light Arcade, room number C08 to C16. Call us on 0773 058 512 or 0758 954 450. Email us at info@tatebusinesssolutions.com. Alternatively, visit our website at www.tatebusinesssolutions.com. Nze sina subira mbaga wadde okwanjulwe waffe. Ekintu kyenkwagadeko kimu wategedde obwana obwo. Obuluwa. Obwo bw'obadde oyogerako. N'enkola gye bukolamu. Nze nagambye abakyala bawaka mwefeeka temwenyweze. Ebyo muwoza munange nze ndi mukoowu, nze ndi mukola, nze sina budde bwa musajja kati yamanyi mwayawula n'obuliri osula eri mu kisenge kirina omwami asula mu kiri. Maama wange omuwagga erowooza ku balala basibala beyo mu makubo. Kwata abalaba banyiridde na nnyo okusinga ggwe maama w'abaana. Kati maama gwe wezza obuto wunyako bulungi. Bwoba okomyawo akawungeezi saniyitako na mu saluuni bakola akasige bwonaaba bw'otuuka ewaka naabako bino bitundu eno waggulu tokwatayo naaba eno yokka eno wanyirire oba okitegedde. Kati bino binaabeko wakiri ng'ogenda kwebaka ate ng'omulabye otulobalo tumututte oli okogenda mu kiyigo onaabeko bimeekaapu ebyo naye abaana banyiridde. Omwana yebaka ne make-up ati nakola tingo bokoyeko buli bwe buti yebase naye ngo bokoyeko bwe bukola buti. Buzina. Abana banyirira. Senga. Nesenga tumaze bbanga kinga sikulaba. Tetugenda myezi ng'ebiri. Kati obuzibu bwe mujjanga maze morning show wano temubaa. Tubeera eri wansi. Annaffe ebyokunywa. Tuba twakoye tuba mu kantini wansi. Mwakoye kiri muba mwasuze mukola. Sebo tusula naffe tugumenyeka. Omuziki. Era mukyali yo. Ngabo mama tuli bakadde nnyo. Nedezemanyi nti kale mwakendeza mukuba kati mukulanye. Tewali kikendeera nantume. Wakasa wa 2-3 nnya mubeera wakakobeera n'abaana bamwe n'abakyala bamwe. Newe baka noddaka ku laptop yo nobaako settinga newe bakasawa nga 5 6 n'okwata kwa appetite ya 9 aho nemwe bakaka ku 7. Obera mu ndongo budde olomunazaala ddi halefe ebyokuzaatu kyabiriko twamala appetite ya 9 kiki appetite kale kiringa kintu kya lwali kusamba kapire waka ofunye bulungi nkufunye kutegedde ojusiya jadi nantume obulamu si bulungi obwavu ne nantume obwavu bungi nantume walinga wano waliwo lwojja nowa abantu ebiri Kasuku 5 ebiri mutwalo nanasi zibazengedde
walinga otunze ennaanansi. Bwe natundanga ennaanansi naye kati ennaku zino ennaanansi gulwa omusana gwatwisa si bulungi. Kati zisabusa. Oba okitegedde? Ani akulengeza layiti ekuyisa bubi. Layiti ekuyisa bubi. Fe eno etukubamu nnyo wano njitereezeemu. Kati tusembereko wano Senga. Tusembereko awo betutyo nga betugenda mu maaso. Ate awo tuli tutya. Neera. Kisinga kaawo. Yaddeko ngo mu byomweru. Lutayasi yayima. Oli yaddeko ngo mu byomweru. Ezo nnyimba z'abaavu zisizaagala. Sikulimba ezo nnyimba z'abaavu. Ati bwe ziba zikkona olugamba nti tolwagala. Silwagala. Anti yali ayima nti omuntu Katonda akukotteko kale gwo at least ovuddeyo ko biki saagala banaku. Oli yaddeko ngo mu byomweru. Nga nti oli yaddeko ngo mu byomweru. Abantu ne balyoka beegumiza okwo. Oba Katonda akola abantu abaavu. Kale olwamisa kitolwagala. Oluliwa. Olwagambanga ye tugamba utenjagala nga bwendi. Gwe tewaziyimbako. Sibiina ebyo mu bulamu bwange. Nedda buli muntu alina standard mwakwanira oba mwayise ebigambo bye. Buli muntu alina message ye gyayise omukyala nga bwendi munange wadde siina. Nze Katonda munaye yannyamba bwe mba siina ssente. Tokwana. N'okulabika sirabika nze bwe mba siina ssente mba waka. Lwakuba gwe wavubukira mu ssente watandikira mu ssente. Naye ani yagamba nti natandikira mu ssente. Watandikira mu ssente. Kuba kati jjajjawo lwamala okufa bweppa yakulekera ettaka n'akulekera ebibanja bw'abanga atandika okutegeeramu n'otundako ebimu n'otandikira mu ssente. Tufe tugenda okumanya Kasuku oyina emmotoka. Nze nasooka ddala okumanya ng'ozze ku ddembe wano nga okava mu lupapula luno olwalaga ennyo abantu obwereere. Red paper. Red paper. Otogamba nti olwalaga ennyo abantu obwereere. Abantu ajalooza ndi museegu. Nze nasooka okulabira amanyuma. Ate Kasuku yalukolako y'omu ku abo abazikola ki? Abazikolako n'abanoonya ebifaananyi ebyo. Iba ne red paper naye yali nnungi sijja kulimba. Red paper waliwo atakyomanga red paper. Wagisomanga naawe. Nga njala ti yali ya Luganda. Red paper wali omwagala. Nnyo nga bw'okiwulira. Red paper. Nga manyone ku kitebe kyabwe ekikulu gye babeera. Babeeringa namanveeri. Baalinga namanveeri naye kati olupapula lwafukamira. Lwaki? Ebikolimo by'abantu abantu bakolima gwe obeeteekako. Baalukuba enkokola. Oba mwagaana abaavu okussaamu engalo. Nakyo kisoboka. Kuba nawulira abaavu yali akutte wansi ne waggulu. Hali kirabika okuba abaavu yayagala oteekamu engalo naga abaavu twala eri ebinnyo byo. Ate oyagala ekintu kibeere nga kya waggulu. Gwe kkiriza oteekemu abaavu abeemu n'omukono. Ekikulu abaavu anti abaavu nabo be bajja bayisa bubi abantu. Buli kimu baagala kitwala. N'okoowa abaavu. Abaavu. Naye abaavu yaani. Oba ndowooza oba kitongole kyava mu Amerika. Abaavu. Kyaleka okuba kitongole. Alinga balunolaba nti sidiiru. Ndowooza naye wali muntu ali omu bamuyita abaavu. Ng'alinga sidiiru bw'omulaba. Naye nga yava mu Amerika. N'atugwako wano. N'atugwako bwe nsuubira nze kuba mpulira abaavu ebyo by'abaavu. Ekyo kisaawe ky'ennaku kivubo ky'abaavu ne ngamba yi abaavu oyo yaani yakola namboole. Nantume wasiruwala wallahi. Kati Nantume asina buzibu just yala zokka ze zinnuma naye nga ebibaawo si buli lunaku nti lubeera lwa Sande. Season ebintu bya season omwezi guno oyinza okuba ng'oli mwavu ate ogujja n'obeera mukaka. Bibaawo tubigumire. Nina ekintu kye njagala okubuuza Nantume kati gwe nkubuuza nnyo nga Senga w'abaana. Yindako kiki ekiri mu birevu. Kavi. Kaze. Nze munanga buli olujja mutwe lwemmanya. Ate ojja mu byazi. Nze saagala maama envizi ndabise. Ate gwe Nantume oli mutuufu wa Nantume oganye okaddiwa nno nawe. Maama ndeka. Fensi yeganye okutuka. Ndagewa. Musajja ati mbeera n'omu atetampa stress. Ekitegedde. Naye otolaba ebintu bireeta stress ku bakyala. Ebbube bw'obujja obungi ennyo. Ng'omusajja simanya kukiitinga simanya kukola biki. Walayo ne bwe weesiga ebizigo tonyirira. Ne bwe okuba make-up tatuulako. Buli kiseera nti obeera weefunyafunya otuba. Mazigo beera maziga ng'okaaba. Okitegedde. Ekirala omwenge ogwa buli lunaku. Gwe tonywa buli lunaku. Nedda. Olina olunaku lw'omubiri.
omwezi guza n'okugwa konze nga toyiyeeyo wadde kawala gikana akatini sisobola ate yo yewala giyanema okuleka tuli owomukyalo ono abeera gwe basogoledde basogola ono w'ebigere ow'ebitooke nga bamugye mu oyo ate omunywa abataddugala nnyo munange nedda bamufumba walajja oyo kozi bamusengejja gavumenti lwakuba yamuweeraweerako nti anti amapipa gattanya abantu pipa ya walajji nga yayidde bulungi n'eyokya epipa eyinza okutumbuka mu bbanga mayiro nga 3 mu bbanga eyo naye bwedda buli aliwo etulikanga temanyi na bomu era kati abafumba walajji bafumba beekwekereza eyo mu bibira eyo wansi nga baliyo bokka eyo bati kyonna ekibaawo tewaba bafa naye nti n'oli mu bantu awo kati abasinga ate bali bamukolera kumpi waka kati byaggwawo kale n'olwekyo abakyala bano okukyusakyusa abasajja ekyokukyusakyusa abasajja nakyo kikaddiyo omukazi buli musajja alina amaanyi ge buli musajja alina amaanyi agage okitegedde kati buli okyusa n'okyusa oli bakunafuya mangu ukakanango nafuyo tandise okusebengerera nga amatama gasegulidde ennyindo ogenda okkiira mpola yayina ebiseera ng'osigaza mu bukuubokuubo yayina akazigo mmanyo kafunda obunya ku matama buggwako kwigamba ebintu bwe bityo kasitoba ngo obakyusakyusa otyo obakyusakyusa ofeedinga mangu naye katonda bw'ati akyanyambye ate era nga sinza aliyo bubi ennyenye toli bubi nantume akanyama okalya ate olya ka bokisi ojja wano n'emmere yo ngo ewunya bulungi beeti onkwasiza ekisawo kyo beeti neŋŋamba yalabbi boyiro nze ndya boyiro ate okyalya abalugu okyalya ejjuuni ebyo byowulidde biwulidde mubaddemu ennyama eya box kali nga kuliko n'ettooke ne kabalugu emabbali naye wategeera eyo balugu nategeera emmere kyetumula anti ginakuyanalwayo nnyo mu kyalo nabimanyi nnyo walwadde mu kyalo nantume 1990 yakusanga Kampala abantu birese mu luzungu 1990 byebiki kyenda ogwekyenda wali Kampala gwasanga nyingidde Kampala kati ogamba otya nti wali Kampala kati ekibuga okibaddemu okuva kyenda eno 2023 nedda bw'oba wajja kyenda ku 2000 tuzze mu bya myaka ku 19 kumanya myaka kati je nina nkulaba emyaka gyo wagingamba kati gyolaga giri emyaka gyo wagingamba wagamba oyina 43 nedda sebo tonziba oyina emeka nina 48 kati 49 kati wetwogera kati 49 guno mwaka ngenda ko na 5 sikolangako birthday ndenze jjajjeko lyasagala ebyamwe ebyekisiro byokuyira abantu amazzi nzize neyambalidde olugwe lwange bulungi nsibya akaviiri ngo jonjira amazzi ebyekisiro anti ebyo byabavubuka nane nantume era kati nawe kati betugakuyiira nga tukuwa ssente ng'ogenda ogula ekiteeteeyi ekipya n'enviiri ng'ozikola tolowooza nti bagakuyiira ku bwereere emba nzirina ebyo bisaana mufuna mpola abwe mbandabo nantume twaleeri abamaalo kale kankitwe nti bamaalo baba bamaalo sijja kuva nga nyambadde olugoye lwange lulungi lwa kitiibwa nzize gundi angamye mperekerako nina wendaga mutulimbalimba ati nina kuwendaga mperekerako noga ngaya kusanga no boyfriend wanyange ngalo mpereke nyambadde bulungi nange nsazeewo nzije simu yange njikutte mu ngalo ngonjo njira amaze ebyekisiru bayire mu abamaalo abakajja mu Kampala nze nazaalibwa wano ate kati ate mwamalo tegakugwanga mu ebyo byekizungu byetugamba mwakuyano mu Kampala n'ennyumba wansi since meeting nga n'amataate muyina mukozesa tadoba nga muweza tuli mu Kampala gega amaloge muyina gwe Kasuku omusajja wano osakatidde ekirevu omeze enviiri buli wamu n'ebitundu ebimu byewalitomanyi tino binamera envi bimanye enviiri bimeze enviiri ngero gye bakuyira amazzi nga nawe oteeka wetwe ng'ogamba ye munkoze bulungi ebyo byekisiro agomaalo kati ffe tulina engoye zaffe abamutuzamba ziva mu badobbi tebugendwako mu mazzi gano aga bulijjo ezo engoye zikyaliyo ng'ogyoluta abakyayambala ezo engoye baba bamaalo yonkubanya anjiriza faya nze sijja ngenda kwekolera birthday nze kennyini mpita abantu bange njagiranga ne ku radio ne ku TV njirange ate ano gaguno omwaka yawa akabuzi kange abanywamu ne banywamu mbagamba guno omwaka ogujja yange likamanya gange okay anyway naye kikyokola kyekituufu z'abantu mbagamba nnyo ebintu by'okusondasonda ate osumbuwa abantu bakole WhatsApp group siba musonde embuzi musonde keeki
Obigula abantu ne babirya. Eriya bayinza gamba yo Nantume fala. Yes, nzikiriza ndi fala. Nantume toli fala. Ndimo bafala. Nenze besijja biko. Ekyo kyokola kye kituufu nze nange birthday zange. Nzeekolera sisasuza abantu. Era waliwo ne bankolerako birthday ne nvaawo bubi nabo. Ng'abantu tuba tudde eno oli nankuba akamalaga naye Kasuku naye wano batusonyesiza sente nayirengera emmere gye batuwadde. Ne mbabuuza abasonyesa sente menga ne mitwalo 5. Ekintu ekyo kyampisa bubi. Era yali akikoze ne muviirayo. Lwaki musonza abantu sente? Abantu otandika okwogera nti bababbi. Emmere temaze. Temaze tetewoomi. Oba okitegeera. Omuntu omuvaayo miliyoni zo 2 yimirira mu Nantume omujje wano omutwale wali alye anywe tuveewo. Nze nkukubira ngamba Kasuku ngana kuza mwezi weziti birthday yange. Ne birthday yo dimanyi. Ulira ina choina chimpe. Ulira sebo. Naye nga nkuyise. Kati Kasuku n'ogamba ekumiribyo obanje bakale ongambye kale naye nyinza obutabaawo naye ekumiribyo likuyambe kubantu boyise okitegedde nga ngende wa hamu omugaga mzee ngenda kola birthday si nyonyo yali musajja nga tanaba tegaggala kutuuka kino hamu wamulako nga tanagaggawala tuuka wano namulabako nga ayina kizimbe kimu kyokka ekyawa ekitunudde mu Makerere era bwe yali akiggulawo nze nali emosi yampita mukulu hamu nampita era buli ngankiranga ku NBS ng'abeera buli mwezi nga wali ngena n'ensayininga ne bwaba taliiwo nga akasala kajja kuki mu nsawo yange naye ate okuva lweyeyongera obugagga obunene bwawe kubusingawo kuba ffe twali tumutegerako ekyo ekitono tiyena nnyini kiba giyitaani Hamutawazi ngambe eri etunudde mu Makerere anti yeyo hamuta supermarket wali gawo the supermarket yali ye zimbe okuva wa kiwanvu kitangala kiriko nkimanyi ne kalifuti akatangala supermarket yali ate yali yani kakati zesebanze manyizi zimbe cha hamu echo kakati ngafe musine raira kalanzi twasokane Latifa Senyondo twayingane Latifa Senyondo ali mu America ali mu sente bangamba asibe enviri oyo mwana oli mute siku siba enviri bagamba n'enviri azisiba ku weekend amayotulawo nagajangu gondabikidde bulungi kale jangu kusibeyo ndoza kubwerere naleka kubom twatira kubala somero ewa Latifa zimbye somere kachiri eyo. Ngenda yo ntwale ko kumatiriyo olumu. Latifa agenda tuwamire mu kusomero. Latifa zimbye somero. Kale joyo ya chawo mwana oyo. Atatuletera nawe totujjukiza nnaku. Sinakadi joyo. Wala totujjuka njogera nga Latifa totujjukiza. Sinakadi joyo agenda kwa. Totujjukiza nawe totujjukiza. Tayeye kagwa inali ebweru. Singa genda kwata somero. Toleete bwa Latifa Senyondo akumidde konyo n'omukyala gwe bayita Betty bane Betty ogamba otya Kasuku obaka bambi yabutuusa mukwano webale nnyo webalire ddala bambi nina essanyu lingi nnyo byali birungi naye Kasuku mune tali mu ngalo kirabanga ekiyayeyaye ne mune muntu mulamu mwattu sikulimba talina nnyo muzoogu kazibe sente nkalu Kasuku azituusa nze Kasuku nze nkwewuunya obadde okyanfunyemu omukisa abaloba bba oguli kuggwako n'olimanya mbadde njagala kubuuza naye ekintu kya Latifa kyombadde kikulu kuba Latifa simuwulizangako bukyanga agenda abasibi bannange mwebale kusiiba abaana abawala bannange erijabu muzikwatamu nnyo bambi nedda mulimba abaana banyiridde ate abaana basiramu balina figa okufa obufi ngana ngamba basenga nange nali musiramu hijabu bazikwatamu muno bwe muti n'olaba fitting mwana kamukola fitting Ebyo tubiveeko nemba bana basiramu balungi abana bakwata era mwena mwandibadde muwasa mbakazi abasiramu kozi gwotya tayiri ate banansala emeka bammala
Era ole mchale yakusira mulago chali naye. Ntonja Samira Nantume. Bani agambye ebyo byogere. I'm sorry. Kande. Anatu bajaloza waliyo mchale yansiramu. Ebyo ebyogera mchale. Byogera bwogezi wanira ku dembe ne ngamba ye. Bigambo by'abantu mukyala kito byali bituufu. Okakasa. Mukyala nga yaŋŋaana alaba ebintu bino bye tukola. Nangamba labula Nantume. Ate yatuleke. Ffe tuba tulina bye byogeddeko eno. Ne tubikugamba si kibi gwe nga bano bakubba emisumaali. Anze sinaako obuzibu naye omukyala yagamba akoowa. Mukyala ki? Mukyala wange. Oweeka. Waliyo mulala Nantume nyama. Nedda okyongerangako nogamba maama w'abaana. Nina omukyala omu gwensula naye. Nantume nsirise. Thank you. Tuddeyo ku bakyala abasiraamu wali mu hijab. Banyirira ba. Naye ebyana ebisiraamu binyirira. Binyirira. Waliwo kyenna pozi nkugambye tuli mu kisiibo twogera ebitono. Naye nga abaana hijab muzikwata mu nnyo. Mukendeezeeko bambi mujja kusibula bannammwe banna. Ate mwe mwabazaalisa. Ayagala okusanyusa Allah ne Abudallah. Baba zefiga. Waliwo kyenalaba nali ngenze kushona nga agenze kujjayo hijab naye ng'ayagala kushona n'amugamba mukwano tuli mu kisiibo tokwata mu hijab nanga ina okunkwatamu nono nga amanyi kyagamba tugenda siibolo kadina nembaka gabange gye ngenda siibolo okukira omwana aginkwatire mu baati nanvayo nga abaana balina fika abaana b'abasiraamu ate balabika mu kisiibo tuyina essanyu bannaye nga Buganda oba Uganda baffe yasimbudde emisinde tuyina essanyu twasanyuse wabaddeyo tyono ye bamuŋŋamba omutanda ye bamuŋŋamba omutanda ye bamuŋŋamba kasosola amawanga gonna kabaka waffe bamuŋŋamba kabaka waffe bamuŋŋamba tasosola amawanga gonna wano kabaka kyewulama nze mwagala nnyo tasosola amawanga gonna abateesa bakyoli ffenna tuli muno nange Justin Nantume mu Tanzania nange ndi muno ate Kasuku oba waawaawo nange simanyi ye bamuŋŋamba omutanda ye bamuŋŋamba kabaka waffe bamuŋŋamba tasosola amawanga gonna wasanyuse Nantume nesigo weruwero yiwe naye kwogera ku weruwero wala paraso ng'aleetera musajja w'olutalo owange ebintu byansobera mba ndi ku TikTok nange abaana baginjigiza ennaku wagendako ku TikTok gwani okozesa linnya ki nkozesa Justin Nantume okunoonya wano nkufune njakulaba bintu b'obeerako ng'okola ku TikTok kyesawo yange eruwa sibanga nkubulidde nabirala nga sibye nateekayo Justin Nantume TikTok ekubuzeeko kwendi nnyo mukwano nga bendako ndako Justin Nantume omusi wono yogowana ate ate abayinza okuba nga balala nza kugamba ebyange bibako bano ono yeggwe ate kati era ayinza okuba si yeeyo nga ndaba si yeeyo ebiziriko birala abateekayo biteeko oyo si yeggwe teekako Senga Justin wendowooza singako na MB zino kyanfukira kyantobeza ddala Senga Justin Nantume onyakojjako ndaba Senga Justin Nantume nannyini sokoboyi yeggo wano nimukwenoonya ndabe ebyo byonna byonna kati byosi byange eno si yeggwe si yenze bali wano nateekaku mubaki leeta ndabe wano okozesa atovaayo genda wano profayiru yo wano Nantume Justin yeggwe wano ndowooza wati bwe liri bwali wandi Nantume Justin 141 nkugoberereddewo kyekyo naye obuntu obusinga ng'oli ku big deal ng'oli ku big deal wano obumu mbeera ku sho wali abaana ne babanyumira ne babusoola ne babuteeka esigwa gye baako
Mugaga tabulwa balebesi nawe Kadija kati jangu tushoke tukoleyo ka TikTok. Tukolera nti mu Snap wana. Ana era itini. Teka mwe binungi yanze mune simu yange tebirina. Kati kandabe wana. Awo bentyo. Oba. Kimalawo. Chimala. Tukole kano. Banange ndi wano ne Senga Nantume. Mpita ko baby ololumu. Kati ni mubitete yo ndaba ndi mukayijabu kalungi nnyo. Ati rangu mpita Senga. Nabera mugome solo mpita oti. Baby girl. Yeah. Kiki chokola. Mbadde nunye kagalo. Tochigezanga keche. Sisana lugalo. Tosanira ddala ko. Tuko yise baby. Shereka nawe. Senga w'abaana Justin Nantume. Ndengana biva mukati. Obato. Bivude. Kateleke kisoka tubala interview banange ngoze mbitu byo bilala banange nade njagala kubuuza Nantume kati bino tugenda mu Nantume nyamba tobere serious Nantume abantu bangamba nnyo mbera nawe tubera mu kusinika businzi mu kifo ky'okudda mu bintu ebiri serious ani lwawo kulabagana kati Nantume ennaku zino abawala nga batabuse nnyo abawala tebakyaswalira ddala ng'ogyeko kunama n'okudda eri abaana boogera buwogezi olina ddaawo oyo yanzaalamu tamalaako takola baati tebava mu mawulire ekintu ekireeta ekyo anti n'aba bakwana nabo oba babazaalamu oba babakola batya nabo babajja mu mawulire muba mwakekwana nga bwe tuli wano tutwekwanye geza bugeza kuba tekisoboka kati no tekisoboka ogenda kulaba nga oyeta kamera nga bogirese nga batukuba ebifaananyi wano bwenkuliisa bondiisa ne wano wanikayo waggulu ku kitimba kitegedde ne bagamba gundi aliwo gundi bitandika okutambula gundi nga bayagala gundi kuyo batwayagadde batwewasizza badi waka tuli mu ddireka bifaananyi tutaddeyo tuli mu kisenge bifaananyi kali ne mukwawukana era kibagwanira babize babanga abekubye embaga nti bagenze mu chachi nti babawukanye era baze mu chachi babagattulule oba ofunye bulungi soka deshitereze ensonga eva ku mawulire eva kubyama ku mitimbagano oli n'abeerawo ng'ayagala mawulire buli kiseera oba kitegedde buli kimu buli kyemukoze mawulire munatanda kwekwata nga mugenda mu kabuyonjo era nakyo kiteke ku mutimbagano isha ku TikTok kwebali ng'atudde ali ku ttooyi ebintu ebitali birungi ebyo kale waliwo babyetaaga Ani bagamba tebiwoomera amatama tebiwoomera amatama abiri babyetaaga nenzera bwe mbikula n'ensanga nga bebiriyo nga mbijjemu ate munnange TikTok toyinza ku blockinga muntu oba okukola ki sibimanyi nze oba ogamba nti kankasiimuuleko oyambuka bwambusi tosobola kajjayo nga bono gamba kakadiriting tekisoboka mwattu bibeerako kati n'olwekyo munnange abantu ababeeyagadde mu mbeera eyo era bamuba mwekyawaganye era birina kudda bwe bityo naye lwakuba nti abantu abamu oba weezibidde ekkubo omuntu omulala okuddamu naddala kufa abakyala okuddamu okuganza omusajja ayinza okujja n'akuganza ng'ategedde ekikula kyo okitegedde naawe omwami nawe oyinza okulwawo okufuna omukyala omulala ategeera okuganza kuba ategedde empisa zo nti nno bw'obeera n'omukyala okubeera bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti nze mbadde ngamba nti ababikola nga mwandibirese oba oli awo wakati tuli mu mawulire ennaku zino omuntu abantu tebakyewaswalirako ddala abantu buli kizibu kye bafuna kimu bibiri ne baddukira mu mawulire kimu bibiri ne baddukira mu mawulire anti kati amawulire ago galiko okuba nga bagaddukaniramu nnyo okubayamba nti bayambibwa babawa ku birowoozo olaba ku simu kuno nga bakataddeyo bino naye n'olaba komenti abamuwa amagezi kola bwoti ne bwoti ne bwoti erudda nabo tokola ki etoba nenya naye ng'era gye gyatandikira era gye kirina okuggwera naye nga gwe Nantume olowooza omukwano gwandibadde gutya kuba kati abantu abasinga oli ajja n'agamba nti Nantume kati nga Baos ayinza okuvayo n'agamba Nantume waaki tonteekayo abantu ne bandaba kiki ky'okwekoyina abasajja bo abangi abalala abali eyo naye kati kiva ku ngeri kijja muba mwefunyemu lwakuba nti abasajja b'ennaku zino tebakyakwana ate n'abakyala naffe tetukyayagala kulinza nnyo kuba abawala bangi abanyirira oba okitegedde abasajja tebakyakwana Kasuku okwana leero
Kwolo nyiro nkwanyiro yagalo gendo okoleki osamba akapiira ekyo kibate kimala oba nonkwano olwaleero enkyo oluddamu okusisinga n'okubeera se nongamba ojja leero nina okulaba naye ojja weetegese okitegedde nina okulambula ku kibuga Baghdad naye sesa bwatyo otegedde sinakindi abagambye tatoddo jasuleno obo bitegedde kaakati n'olwokuba nti jjo wansibuzaayo 10 oba 15 ekivaamu nawe oveeka ng'ozze kuswana musajja nga muli bw'ogamba naye ati kati bwe naagaana kuba n'abawala jjukira ate batunda ebyabwe balungi baana balungiye kati neritunda mwanze natume bwenfaanana musajja onkwanidde okumala ewiiki 2 tojja kudda ffe twagala nnyo bano ebyokuwoza mbu mutambuzeemu kamutambuzeemu asooka ntambuliremukko n'oba oyaba mugwe ku magulu abo abasajja bato baafa tewakyali n'omu atambulira kati bakazi tebakyaliyo bw'ogaana kukwanye leero mubaddewo n'omugaana kugambako ku byokulambula ekibuga Baghdad n'oganza ate munenze mbadde sirwedde ate munenga wobitegedde anti munnanga nti era munenga wobitegedde era kati nabadde sirwedde anti kati ate ennaku zange zendimu ate biki oba bitegeera naakuleka naagenda nakwata ku luno olugenda ku papapo olabawo oba olwambuka erubaga ku ddwaliro wali abaana abanyiridde saidi zaawo banga gana ku papapo naye waliwo ekikuba ekyambuka nkimanye kyekigwa ku ddwaliro wali abaana balungi bali abaana balungi kati ngagamba kano kanantome n'akabiina ke kakwegayirira zizika kazizike kubali abaana bayimiridde wali Kasuku kojo yiseru mulubiro kigero vuga buvuzi motoka yongo ogenda boti olabe olisa kumaso nali ngenze yoke abana balungi naye nalaba wawo muwala nali njogera naye nasabe nanga Akasuku ntwala tulye ku mbizi nakoma nate bano nawo balayisi yo naga abana beno balayisi yakali newe nandi badenjirya naye mbizi gyosaba munno mu bintu byonna omusajja yakakola n'omutuusiza ko lusani ngulirayo lusani ya Rembizi era namugamba mpe namba yojja kukubirako oba manyi nti ogiria awala bajoga bamanyira tomanyi kati kakuli tomanyi nti waggulu olaba ku church Centenary church eri wano Centenary Bank wansi wano we wati waloka washing bay eyo side ile waliyo ne university waliyo ne nursing school kati awo wansi kwa washing bay embizi eri awantu awo Nantume embizi eri awantu awo omukatuli kyali embizi awasinga oba father na sister naye kati naawe nyini wobadde olagirira oluva lubaga jangu boti nga tonatuka ku Red Cross waliwo gayi bamuyita ewooma omumanyi nagendayo kola omusendi yampita nga yina byaŋŋamba ne katolo bwange naye aba ono musajja ono wakanako okunywa kayibanda ke yali alwanga ennyo bakayita batya abaani bunja nti wazaalanga waduuka nokasimbyeyo langa kakumbucha kyalenga ye kyalenga kyalenga oyo wange mbadde mulanga kusanyuka TV waliwo kadrink kayibanda ke yalanga ennyo tugende namusanga naye awo ne kayibanda n'omugagga omugagga sona nga Kasuku bakuwe kilo 5 ne mugasebo nedda manai ndebe nandi badde mbye nyama kilo 5 zonna zaaki nedda badde tuleme kuwonooneka baitu nedda nga batudde ogambye ebiwala ebirungi biri kati awo abaana bali awo kakati kyenvudde kugamba nti abasajja b'ennaku zino tebakyayagala kola ki kwana okitegedde akukwana nnaku 2 olwokusatu ayagala kola ki kulambula kibuga bw'ogaana mutadda okitegedde ate naye ng'olaba endabika ye ebadde ennungi enjogera yo nayo nnungi sajja kiriko ennyama ayogera bulungi ate buli mwawukana transport gwakuwa hazaamu amaanyi naye kano ka transport abakazi bakaagala nnyo akakasente nnyo nzera buli lwensoose okumiitinga n'otamba transport sidda sikulimba kati nga ffe abanywamu ku twenge kubanze bwe mba nziza okukyalira siyinza kugamba nti bampa amazzi oba soda era kolona ngamba bampeyo akaawo kabiya nkunywemu nga 2-3
kali nokubako n'akasente kumpa nzijeko hangovu ono okitegedde era nompa emitwalo gya 3 obaana buli ndyayo mutwalo 2 mba nkulowoozaako naye oba tompadde wadde omutwalo ebyokumvuga mu motoka mu Kasuku mwe kati abamamotoka omuze gwe muyina omvuga buvuzi paka ku mulyango w'ensu ngena nsigala ngamba Senga emotoka empira jonna kiruba kiweta wali ku muzikiti wadde ni empira ne jabika nakyo ne kizifulumizaako awo mba mpulira obuso ate mwina n'omuze muziteekamu AC buno buwowo ne mutwenjeza ekibuga omu oguze wali akabucupa bwa bia buli muli mu motoka toyina wotudde nti eno hotel oyagala kunzuuza mu lumotoka lwo noneetoloza ekibuga kyonna jamu n'atukwatire tulimo mu jamu olwokubataddemu obuweewo obutufiirira obuwoowo mulimu obuvaamu obwobwovu obutugwako mutusiruwaza okitegedde bucupa bwa bia buli muli oba kawayini kamuke waguze oba bakakuwana ku mukolo gwawa okalyomo mu kamotoka muwompeero mu n'obugiraasi ndobero okwo oba okitegedde bw'oyanjuluza amagalo bw'oyagala okukwata eno mu bibbo byange eno obusiiro mpulira obusungu nziragaga amagalo nkugamba taata engalo zo zibeeko we zituula oba okitegedde mu motoka yange ng'ongamba ebyo sikufulumiza nze ng'onfulumya gwe muganda w'abasajja siya nze tomanyiranga nze ate kankubulire kananyambera abasajja abankwana nga be basekibote nze wanze ndi waggulu bona babeera bapoole nga bakakamu bona babeera bakakamu sifunangayo okuleka omugwe nali nfunyeko yali waawe mubende ngali ati ali waggulu ne tubeera ffenna waggulu tuti ate twawangala kubanga yalimu akantyamu ate ebiseera bye nalina kamunye zange zaali 3 nga bwe ziri nga naye alinayo ezize nga 3 nga ffenna tuli kati nga tuyinza kwesobola nga ffenna tulinamu nga bwena zijja okunywa ziti mukwanga yonna gy'oli bambi nkutumidde oli otya wala Nantume wansala nazino kazidde okujwa twali tulinamu fembi okitegedde ate nga nina n'edduuka lya supeya mu ndeebaawo nga ndirinawo nga ku mulama nga ninawo edduuka lya supeya wamma nga nyimiridde walina ku dduuka lya supeya nze muwala w'omufu nalivaamu munenga omwana tuguza ebyuma mubbi abba bibba ebyuma byatuleetera agenda n'akibba eri ate wa oba abba muggwe abba motoka abba gundi piki namba n'agipangulula n'akuleetera bitundutundu era n'akuleetera obusambi obukono n'ayisawo ennaku 3 n'akuleetera yingeni n'ayisawo ennaku kumbi piki eri emu yejjakola ki gyaliko gyakuleetera kati ogambe nti zino sente za transport zino transport money ogenda omulyaalyako bw'oli omuntu nga bondowoozaako ateekaawo ku budde so sikunda baleero n'enkyero ndabe ayisawo ng'ennaku 5 nga sinnaddamu kukubira tondaba nakuddamu oba onkubirako nangamba osuze bulungi tiweerayo okusula mu neeti bambi bayibayi ndiko jenda eno ndi wala naye nga woli mu Kampala wano otwalirize ku budde obukulowoozaako sobola okubeerawo ne ŋŋambe nti ono noono ngene naaliwa kubanga manya wonkwanidde waliwo abalala bankwana leka kwayita muganda w'abasajja wonkwanidde waliwo abalala bankwana kati obeere kaki obeere ku katego wano ku kaminzaani ndabe ani ono ani ayese empica amagwe mba nsooka okuwa empica ono oba ono noolabira nga bolaba essimu zo tezenkana so oziraba nogezenkana oziraba naye kati neyo yabbeeyi eyange ya layisi tokitegere nga zonna zizino ssimu era ziraga bulaka nga bwozira nti za bulaka naye eno yabbeeyi ate eno ki ya layisi nenga zonna masimu nemwe basajja bwetubateekera ku guledi wena tumanya nti okay balibe batyani ono kubeerako omukwano gwosolome kirabo nti yeyo nansubugayo gone golowooza nti gundi alina keya naawe leka ono leka naawe ayiseewo okitegedde ebwe mubeera naye gwe sebo lwondabye oyagala kunkwakula bukwakuzi batata mulimba kyova olaba naffe tetukyabawa mukwano gwonna kwemalayo mugabako bitundutundu ogenda onyumya gundi oba yabaki gundi ensulo ze zakalira gundi ziza zitya okoze eki nzikuwe okoze eki tetujja kuwa mazzi bantu banywe ku mazzi abalina kye bakoze nammwe abatalina kye mukoze nammwe tubawa amazzi munywe amazzi gakolabwako muwangaazi ate mulimu n'abagalina naye nga googawadde naye tamanyi ganoonya oba kitegede kati ng'ono yakuwagana amatege obutege agali awo amatege
naye Senga waliwo amatega agaga okunoonya nze nange sigaagala mutunoonya abaana gye balinga kimu bibiri pa bw'ovaayo gy'oli anti era nange nsumulukuka ne bwe batovaayo ebintu bituufu Nantume nti omusajja akuwa ku ssente amazzi gajja buzi ne feeling zijja zokka naye tekuwa ku ssente tandika kulowooza bizibu olowooza bannange embuzi yange yakutudde n'eri ewamugulirano ennimiro ninosasula ondiko naye ndowooza bya mbuzi yange oba n'ente yakutudde yabuze ebyo byembairamu eno obwongo gye buli tewubeera omwavu ekitegeeza omusajja omwavu asi mwavu waliwo omukoddo n'omwavu banjawulo eriyo omusajja nga mukoddo obukoddo naye ng'azirina nebayo bandi gwolaba nga ye mwavu n'omwagalira mu mbeera ze n'ogamba gundi ayina empisa ate ayina keya bambi wadde talina ssente kambeere naye bambi afaayo oba okitegedde n'eriyo bakasuku nga bagagga nga muli bakoddo mwe mugula buguzi mwenge na bifi bya nkoko teri kukwasa wadde olwatano mwana w'abandi Nantume bannaye tusooke tulowooze nedda nze batabeera nsooke tulowooze mbi bannaye omuntu omwala omututte alidde anywedde ayagalayo ne ku nkalu kyekitusinga n'okwagala kati obeera wakoze wa mukwano kyetusinga okwagala nze ne bw'oba tompadde ku nkalu sikubaleera nga musajja era enkeroiza n'okumpira ne ŋŋamba sijja kujja siriiwo ate kati nagenze kuziika jinini nga bwendi muli munda ebeekaba wa matafaali ntudde ebikere gye bisuula bikaba paka obudde okukya ng'olina ebikere byo ne ŋŋamba siriiwo bambi bebi musole bambi nafiiriddwa nagenze ziike nosuula olwo yonna yeegaanye naye kati Nantumeyoke kati tuddeyo wali ku kye wabadde oteesa nti kati omusajja bw'amala okukuwa enkalu olidde onywedde ate era oyagala ayiseewo ennaku nga nnya nga tambeeba nti ate olwokuba luli wampayo era oyagala jangu tusule ffenna leero jja naye tugenda sula ffenna ebyo nze sibyagala kati awo Nantume oli mukoddo bukoddo naawe sibyagala ndeka ebintu ebyo nayo n'omusajja byaba akoze mu lunaku olumu Nantume emitwalo 10 gikyagabika mu Kampala ya Museveni eno tukwana baatwonoona abe twasookerako baatwonoona omusajja ayinza okukwanira ndowooza emyezi ng'etaano mwaka tannalya ku nswazo tannazibojjako omwaka mulamba guwera ng'alinda kyekyo zina n'omusajja nakati akyankwana nga yankwana okuva mu 9 wali alimu owinaawo alina byasuubula wa base ng'akyakuliko paka nze simanyi munnawe bayiyayiya baaki kubanza n'olumu natuka n'omweteekako ne muganze leero nze siddeyo ngenda suula naawe nangamba natusiza nayeeka abaana balwadde mizozi ate ne balwala mizozi eka temukola kazanyaako neeka ne mama wabana sinza kukola naye akazanyo omusajja yannema ne ngamba kanve ku musajja ono nenda guno gwaka buli wansangira yagamba alina mizozi abaana munabanaika baba balwadde n'ebyo ebintu by'ekisiru bakyabinyumya mu bantu omusajja oyo omukulu kunyumiza ebyaliwo ebiseera ebyo kiringa n'enjuki mu luzungu ng'omukazi otalako munyumiza ng'ewammwe mulina mizozi naye ebisajja ebimu oba lwaki bitwaza bebitya abantu byakyo nebitandika olowozesa abasajja nti bonna bali bwe batyo naye akyakunyigayo enkalu paka kati akyanyiga era lwengendako wali wa ofiisi ye naye tasaba naye mwana gwe simanyine we buli baddi ngamba nono nala nkaddi yensense buse natanabinyuka naye nga abasajja bambi mukomewo enkwana eyedda mulwerwewo naye eri ebbanga naawe libeera ddene nnyo omusajja omukazi wiiki emu emala lwakuba nti okulwawo twandiruddewoko naye maama abaana banyiridde ojja kweganya gwe atalina bifiga zonna zituukiridde ate oli alina figa ng'ali wali nga ye munanga amugamba bugambi olinawo mmeka tusule ffenna oba okitegedde ate omuze gw'okutunda gwatuukidde ddala wano e Kampala ate banyirira abaana balungi bane balungi era botomusanga mukubo nowoza baze wange era okola maama baana banyiridde ate mbo bagamba byonna ebirungo babayina byonna bayina ate baddira abakyala abafumbo bye batakyakolaka bo bye bakola obuwala nange kyenasinga okutyako obugoye bw'ekisenge baba nabwo oba okitegedde munema baagera ne bawaayo empapula zaabwe ne babakonyamu sitampu ne babawa entobazi ne babayisizaawo ki empiira eziyisaawo ki amazzi gaabwe mu kibanja kyabwe
Onfuna enku balina muliro gwabwe teguzikira mu byoto. Enyimba bayimba ziri zennyini ezalagirwa. Kati gwe mama waba bawunya bulungi. Okitegedde? Bayonjo ate balabika bulungi. Kati botava onawoza kimu oyagala malaya eri malaya munage kateri ife n'abakazi ndi ba malaya. Oli akusingana kinene gwoyita malaya. Ate mwa abafumbo mukoze kyamanyi okusindika abaami bamwe ogenda mu butale. Ate nga mu butale gye balaga wali ebirungi ekebitaliyo. Ebirungi biri mu butale abaami bamwe gye balaga. Mwa abakyala abafumbo musinze kulowooza ku bya mirimu kola musinze kulowooza ku bya kuyonsa baana. Eby'abaami bano mwabavaako. Bamama mbegayiridde nawe beereka nemanya nti ng'oli ku mudaala unyako bulungi mama w'abaana. Abamu manyina ogamba nze si ekyemwa. Yanaamanya bw'anaayita bw'anaaba ayagadde. Ngambe okumwekyenyi ndowooza ontegedde onfunye. Bulungi nnyo. Okitegedde? Kati naye bali basala ne Shawulini basala ne Kamalini. Ne kati babalina sala kapirezi kano kokka. Bamanyina okusamu erinnya. Bakubawo ne ttatu mukyenyi batekawo ttatu. Nantume bayitira. Mama batekako ttatu. Gendo yitirira kati. Gola kuba ndowooza oyagala nnyo byanzikiza. Abana batekako ttatu. Wansawo. Nyumiza onakoowa kuva ku kundi paka ku Nantume kubakozi ttatu. Omwana kwatwa omubisi gw'enjuki nagwiwa okuva wano mukyenyi ne gukurukuta wuyo ne gusibirako waneno ne guyitawo ne gujja ku nyoto z'amabeere ne gukira paka ku kundi wano mu Kanyanya ne gukira paka ku Nantume. Omwami n'awutandika ogunu n'ogujja n'agukiriza n'agukira paka ku Nantume obadde oti. Mama w'abaana oza kimwe tata w'abaana obadde kindekani nze nina olukindo lwange nze leka kunningiza leka tondaba abaana babalaba. Mama w'abaana nawe fuuka malaya eri bbaawo hauna mubiru yayimba oluyimba tiweefuule malaya eri omuntu wo osobola okunyiriza ekiri munda mu ggwe. Ti malaya taswala buli kadde yayiiyayiiya. Okitegedde nawe yiiyayiiya. Ate kati emyaka gye ndimu ze nafuuse bannamulalu bazzolo. Ejo gy'ogendamu egyo gy'ogambye. Ejaki. Egyo gy'ogambye. Ejaki katiita abatokole nabo. Kangende. Yate munno. Tuwuliri. Yate sinnamalayo kye mbadde gamba. Era ntegedde gy'olaga. Ati baga ati kasita ofunya wano oti. Ngenda kufunya libidde ebeeraawo. Ngenda kufunya. Obeera oyagala koona buli dakika koona. Wafa abamu kale tuba n'ebyokukola bingi. Obudde tetukyalina ate sirina ssuubiri wasa musajja. Kuba nze ndi wange. Ate omusajja bajja ng'akuwasa akugjawo ewuwaawo. Nga mpadde ki? Nantume omusajja ayinza okujja ng'akutwalira ddala mu kalina. Awo nkyayinza. Naye bana babbangalo. Ate atayinza okuntwala mu kalina ng'era ate ngenze kubonaabona. Kubanga eriyo abali mu kalina ng'olaba balina ebizibu bisingana ng'asula mu lumu. Ebyo biveeko naawe kati lwaki olowooza ku bizibu byokka. Lowooza ku ssanyu erisobola obbeeramu. Okeera ku makya nga wasuze waggulu bw'oti omusana ogulaba guvaayo wali n'owenjula kateni oti n'ogamba salaamu aleikum. Anti oliwo okusula mu kalina naye ng'ate bizibu byogenda okusanga. Gwate gwe waki gw'olowooza nti buli asula mu kalina aba n'ebizibu. Si bonna naye mulimu abamu. Kati nze siinayo ssuubi eryo sijja kulimba. Siririnayo. Kubanga ye bwe sirina ssuubi lya kunnyanjula oba okunkuba embaga. Kino kijjaawo. Era siririna sijja kulimba sikyalina ssuubi. Anti waliwo omusajja gw'oyinza gw'oyagalako mwagale nga gwe toyagalako kuba mbaga. Gye bali nabo. Gye bali. Mulimu n'omusajja n'ogamba n'omusajja kambeere naye nga ebyokumufumbirwa nti mbeere mu maka ge tebiriiwo. Namwana basajja mubaagala balanaga mu mwalo no mwagala nnyo nesinza muwasa. Okitegedde? Mwagala nnyo obulamu bwange. Empumi. Ogamba sagala muwasa. Ekigere size oba mmekano ng'abannange. Awo jazaala ebyana byonna ebigere biti. Muloza abasajja babikola bweka naffe abakazi tubikola. Otunuulira omulenzi bw'oti nogaana edda. Oyinza n'okwagala omulenzi n'ogamba naye kamuzaalemu buzazi mwana osanga n'amufaanana.
Nkamazale mu mwana oya mafana ne bambi. Tiogena mufumirwa nti yani nzala mu kuzale nze. Ngomuola bwagamba nze njagala muzala mu buzazi. Ngende. Obo kitegedde ninga si n'olulaja namune njagala kuwasa munange njagala mune kiti kyegala nagamba nno sinatuusa. Kyokka nga talina omwana wo. Obo bitegedde je biri ebyo nabyo biri side biri naffe tubeera n'ogamba n'omusajja kanjagaliko mwagale nene bwagamba okumpasa sisobola kukkiriza. Okitegedde. Kati nze sina subira mbaga wadde eri okwanjulwe waffe. Ekintu kyenkwagadeko kimu wategedde obwana obwo. Obuluwa. Obwo badde oyogerako. N'enkola gye bukolamu. Nze nagambye abakyala bawaka mwefe kati mwenyweze. Ebyo muwoza munange nze ndi mukoowu, nze ndi mukola, nze sina budde bwa musajja kati yamanyi mwayawula n'obuliri osula eri mu kisenge kirina omwami asula mu kiri maama wange omuwagga kwerowooza ku balala basibala beyo mu makubo. Kwata abalaba banyiridde na nnyo okusinga ggwe maama w'abaana. Kati maama gwe wezze obuto unyako bulungi. Bobo okomyawo akawungeezi sani yitirako na mu saluuni bakola akasige bwonaaba bw'otuuka ewaka naabako bino bitundu eno waggulu tokwatayo naaba eno yokka eno wanyirire oba kitegedde kati bino binaabeko wakiri ng'ogenda kwebaka ate ng'omulabye otulobalo tumututte olyoka ogenda mu kiyigo onaabeko bimeekaapu ebyo naye abaana banyiridde. Omwana yebaka ne makeup ati nakola tingo bokoyeko buli bwe buti yebase naye ngo bokoyeko bwe bukola buti. Buzina. Abana banyirira. Gura kubali kati oli mufumbo munange. Katwogere bwe tuti. Oli mufumbo. Ngabe itayo. Nantume toteka kabitu yo ya kisiro mu katwogere bwe tuti. Yogera lomonti oli mufumbo. Kasuku oli mufumbo. Omukyala jaloza tuli mbyasanga. Ate yatuleke tuli oli mufumbo Kasuku. Naye bufumbo ate butali butongole. Kubanga era mwana w'abantu omwanjulanga. Akali akatuleko okube. Wadde okukyala. Mukazi waffe mwanjule tuwerekere weetuli. Tuwambale gwe ng'oberekera banno. Tuge essaawa yonna. Ng'obeera nnyo ku mikolo gy'abanno. Nantume Kasuku naabeera ng'omusajja. neyanza nnyo amagezi gompadde Nantume era ebigambo byompadde ngenda kubanga mbiwuliriza era mbigoberere tetugenda kusukawo wano olunaku olwaliro neyanza nnyo ebigambo byompadde ante next time tugenda kubeera nga tujjingana onalabasente gikuwaddeko nga n'emirimu gikuwaddeko leko yanjula omukazi muteekemu ssente ogende wabwe okyalo omwandule omuzaddemu abaana omulinza ki wama musibe bulungi ngenze kusanyuka TV onalaba zikuwaddeko okyalimu emmunye ssente ozonoonerawo omukazi muteekemu ssente bane tukyaliwo nkwongere tugenda kati siibula kyakwewuunya ekikuguddeko nkugambye birala opaalidde mu birala nze bwe ntyo nze olwalubanga obako ne muloojo olumu nira omusajja muneetulya buno bano bali baneiba olwasindirira nze nakoleza egoba mubbi nibona abali ku looji bane bakuŋŋane bajje balaba omukazi bamutira kibamuddesa ebiso bwe bajja nize nebagamba kiki ate affe tulyoke ebaŋŋamba taddango mubeere bulungi bweraba